أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Atulaba era tuwuliriza ku mukutu omuganzi ogwa Thurayya Islam Media tukulamusizaako nnyo. Tukujjukiza ffenna bwe tujjukiza okuwangala obulamu bwonna nga Allah tumwebaza, nga Allah tumutendereza. Ffe baani abakyali abalamu ku nkuyanja Allah jazayingiza ettaka nga buli lunaku bwe guli saa 8 saa 10 nkuyanja eyingira ettaka yadde tusinga kuwulira ba coronavirus ne wallahi bwe tukitwalira wamu nga kigambo kufa Allah bajjulula bangi bakubisa mu ba coronavirus emirundi n'emirundi. Nga bulijjo tuli ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman KYEYUNE mu mbeera ya kugabana bibuuzo byammwe. Nsaba Allah ffenna tusasule ekisinga obulungi. Ekituufu kiri nti bwe mutandi tugoberedde na kutambula naffe oba oliawo byanditulemeredde. Nsaba Allah saidi zombi aziweemu ekisinga okuba ekirungi. Katandike ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleiman KYEYUNE n'obubaka obusookera ddala nga bulijjo bwateeka okubaako byatusibirira. Imam, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Amatendo amajjutuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka tusobose okumalako omwezi guno ogwa Ramadan al-Mubarak. Ensonga gye nja okusooka nayo gwe munaffe wenna wosinzira otulaba y'ensonga ya Salatul Eid. Embeera gye tulimu ensi yonna egiraba, kalantayini, covid, corona 19 byonna. Singa embeera esigala nga bwekyali nituba ku Salatul Eid tugenda kukola tutya? Kaakati no bannaffe abamu bw'oba togenze kusoma bitabo oyinza okulowooza nti tekimanyikiddwa kyekisoose. Bw'ogenda otutunula mu bitabo ensonga si mpya, nkadde era yawandiikwa dda mu bitabo. Imaamu Nawawi yaginyola bulungi nnyo mu Majmuu al-Fatawa. Imaamu Nawawi yalikona ku nsonga eno bulungi nnyo. Ekisookera ddala okusala esswala ya Eid ewaka kisobola okuleetebwa ebintu bingi, si korona yekka. Kati waliwo bannaffe abeera mu muzira, Abangereza, Abamerika n'abalala. Tayimu wetuuka nga omuzira guli waggulu nnyo nga toyinza gutambuliramu kugenda kusala Eid. Buli mwanya sigala mu nnyumba ye. Ne wabeerawo embeera endala ez'enkuba, kati osaliramu byererezi naki. Kati nabatali mu mbeera ya muzira watyanga enkuba ku Eid ekedde sawa 10 n'etandika okutonnya n'egyekya 10 zaaka waggulu. Olw'ensonga ezifaanagana bwe zityo abamanyi baali batunuulira dde ensonga eno. Imaamu nga tonneeyongerayo neeyongedde ekkakasiza ddala nti Obusiraamu y'eddiini y'amazima era kububeera kubanga Bayibuli n'abagigoberera bino babinnyonnyola batya oba ate simanyi. Ekituufu kiri nti atulaba nga toli musiraamu nti okugamba nti weebeereremu. Katugende mu maaso Imaamu. Kakati esooka ekyo y'ensonga ezo. Ensonga ey'okubiri, esswala eya Eid esaalibwa buli muntu yenna, oba musaafiru yani ye mutambuze, oba si musaafiru, oba muddu, oba ani, bonna basala Eid. N'atasobodde kujja ku muzikiti waakiri anagisaalira ewaka. Ebimu by'enjawulo by'eku Jjuma, kuba Ejjuma nawulira naye ejjulukuka neva kubamu abatambuze nga musaafiru emuvaako, abakyali bavaako. Kati olwokuba nti Eid programu nnene mu umma ebirawo mirundi 2 mu mwaka nibaga yasalibwanga abasooka abalongoofu mu mbeera zonna. Musaafiru ali mu safari, watali mu safari ali waka. Kane kiba nti
bwe tuba nga tukyali mu mbeera efaanana bweti tuba tugenda gisaalira waka kikkirizibwa mu shariya ogisaalira ewaka ate Juma tubadde tumusaalira eka ejjuma eddingana emirundi mingi ejjuma eddingana emirundi mingi nebagino twagendera mu corona virus twali twakaseera ejjuma tozimanyi muwendo kituufu naye twali twakaseera yidi mmeka ate tusuubira okuba nti tunaaviira mu corona inshallah an qarib inshallah tujja kuddamu ejjuma eddingana emirundi mingi ate ejjuma eswala eza farada zirina kubeera ku muzikiti eswala eza farada zirina kubeera ku muzikiti mwe mulina ey'ejjuma tezijja waka wano zijja kujjawo nga olw'ebisonyiisa naye ate ey'ejjuma era nesigala ng'evaamu olw'obuwakulizo bwayo kakati ate eswala eza sunna ezo zikkirizibwa okujja ewaka ate nga mpozi neya idi egwa muzino za sunna awo nno ffe webadde bijjo tutabirako ekyenjawulo ekyerina nga tusalidde ewaka kutuba egenda kuvaako kutuba evaako netusaala kabiri naye tusala nga bwe yakula entakibira zaayo olwo nno wano otegerere obuyivu nti kikulu kubanga kati taata yagenda okusaza abaana be mukyala waka atusaza eraka bbiri byatuyitirako ddala mutalawe masikini kibadde mutalawe ya mwana takibira musanvu eraka esooka nga ne takibira eggulawo esswala tugibaliddeko ne takibira mukaaga kulaka eyokubiri nga ne takibira evaayo bajja takibira intiqal takibira y'okujjulukuka nga okumawo okuyimirira tugibaliddeko ze takibira mukaaga esooka raka esooka takibira musanvu kiri mu sunna era mu swala eya sunna okusoma surati qaf mulaka esooka ne qamaru mulaka eyokubiri bw'obanga allah kugonnomulako ekitone ekimu ku bitone ebisinga ebbeeyi mu nsi yonna Qur'an al-Karim watu kisobodde eraka esooka suratu ala eyokubiri ghashiya ezo ze zaffe bannamba lujega fena tuzisobola naye bw'obanga allah kugonnomulako ekitone ekya Qur'an eraka esooka surati qaf eraka eyokubiri surati qamaru imam qaf yonna sifanvu kuba kati ate qaf erimu kati ate kati fe abatabimanyi ojjaoga nti qaf ndoza empapula nga 8 abo batamanyi Qur'an al-Karim omuntu atali friendly ne ba computer keyboard eyo giraba nga tuli friendly kuyo niwagana nti wandika sentence bweti kikutwalira obudde bungi naye yali ali friendly agira bugizi bwati baba bamanyiriganye atunula ku screen bwati kituufu ngeno tatunudde waki ali friendly tusaba allah atufule friendly ku kitabo kya Qur'an kati ekikolaga ne salatul eid bi'aunihi tabaraka wa taala gyetusaba allah tuseemu ate tumusaba tukyusizemu ku mbeera tusobole gisaala naye banga tusobose emunaffe ennamula yeeyo bi'aunihi tabaraka wa taala agala okugaziwa ku nsonga eyo ng'omanyi naddala okutinkula n'olulimi oluwarabu walunoza genda majmu ekitabo ekya Nawawi insha allah ojja kulannama ku nsonga eyo mu kitaabu sala mu salatul eidaini insha allah taala alhamdulillah tutandikira bisha tweyanza nnyo imaamu saballa atuwe obuvunaanyizibwa ku kusoma eddiini naddala Qur'ani nga bwetusabidde saballa yanukule atufuule emikwano gya Qur'ani imaamu waliwo ekibuuzo ekimaze akaseera nga kibobbya abantu omutwe abakola mu byuma babano bennyini simanyi bajja ne batukola ekigambo ebibuuzo ebimu bye twayanukula bajjamu ekibuuzo ate kye tutaddamu ka vidiyo ne katambula edduniya gimalako eyasigaza ebbanja ly'omusamize masha allah kakati ekibuuzo kyali kibuuza omusamize buli wansanga mmanja akasente nakola datawuba nzera okunswaza mu bantu ajo yandiyazamanya sente zange kati munange oluvannyuma lw'okutunulira ekibuuzo ekyo kiweza mu bakugu twafuna ansa 3 ansa esooka sheekhe mu yatugamba nti bwekiba nti omusamize ono ayinza okugenda mu b'obuyinza nga poliisi n'aloopa ng'okubanja kwe kuyinza okufundikirira mu makomera nga kujja kukukosa mu sente ze naye naagamba nti ebiseera ebisinga ate ebya mirimu egyo batagenda mu babuyinza kubanga bamubuuza omubanja zaaki tinamukuba ensaasi ebiseera ebisinga beewalayo kubanga bwagenda otadda okwatirayo omukwatire bafere babbamaana eyo ansa weeri nti bwe wabaawo obulabe abanja bwayinza okutuusa kwono gw'abanja
akasente akamwe mu mbeera ya kwetangira bulabe so si kuwagira mirimu. Naam. Ekyokubiri n'agamba nti waliwo yagamba nti tamuwa oba ati oba mbeera ki yonna tamuwa kubanga buli wamuwa manyukira nti buli obanga olina ekintu kyokola ng'ofunamu ssente kikuleetera okuba nga oyongera kukola mulimu ogwo kubanga buli wamuwa ssente ayongera kubbinkira mu mulimu buli wamuwa ssente ayongera kubbinkira mu mulimu kati atamuwa ennyanukula yikuliraga nti omulala agamba yeshekumaga ntamuwa kati ye omwanukuze wookusatu ye agamba nti eyo ssente alina ozimuwa kubanga oli yakola egigye wadde wakola tawuba zo wazikola lino bbanja limuwe nga tetunatuna kubanja zaaki lino bbanja ye oli yakola emirimu gye n'agiggusa n'omwako haafu gwe malayo ensimbi ze. Nze omusiraamu wa bulijjo kati kwebyo bisatu ntwale ki ekyasoose kiri aqwa ekyasoose kiri nti wamba nekengedde bulabe buyinza kuva mu mbeera eno kanzimuwe kwetangira bulabe bwe watabaawo bulabe obwo tukireke kusaidi yange kyendaba kyekiriku amaanyi. Okay. Naam. Alhamdulillah. Tuyanza nnyo Imam barakallahu fika. Buuza mukyala Firdaus aganti omwami papa yankulembedde mu kusaala ansaza najja yerabira mujjukiza ntya oba mu kusoma Qur'ani oba mu mbeera yonna baze yankulembedde aya zitawanye okujjukiza okutali Qur'ani kumanyikiddwa okuba wano mu birala kuba kwani ku mukyala akuba bukubi taga nti subhanallah ng'abaami byentegedde Imam gwe basaza omukyala teko kubanga eddiini yagisoma kuba bino tuwulira bipya ekyokubiri n'atusaza n'ateeka okuba ajja kuba bw'ati abadde akuba nsiri alina okuba bwe kiba nga tekisobose wekigire mu birala nga Qur'an al-Karim nasobya okujjukiza mu Qur'an kulimu emiteeko egi bakita mas'alatul fathi ala al-imam waliwo ekitiibwa wajibu ekiba ekyetteeka olina okujjukiza ekyo kirimu al-fatiha bwe yetawanye kiri wajibu okujjukiza lwaki kubanga al-fatiha rukunu min arkani sala mpaji z'essala tubtilu sala idha batalat al-fatiha essala efa singa al-fatiha efa. Kati oba okujjukiza okuli sunna okujjukiza okuli sunna kwe kulwa al-fatiha bweggwa essula ezigenda okuddibwamu okusomebwa zonna ziri sunna. Bwe kijjira nti asubiza al-fatiha mukyala wa mujjukize bwe sijja muzina essula endala amuleke. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Omulala agamba nti okweyambulula omusajja ataakuwa mahare ngoberera bukwakkulizo ki? Ndowooza waliwo abeewola mahare oba ndowooza nga tewaliwo kuwoowa kutongole kati ndowooza kiri emirundi gyegyebiri bwekubanga ekyendabye okuwa kwali kutongole naye amahare gagenda bbanja n'atagasasula mahare gagenda bbanja n'atagasasula bwe kigira mu layini eyo okwakkuliza obulala bwonna bulina okujjula okujjako amahare tegaddayo kubanga oludda ono yagalina amahare gye gali eno oledi mbukwakuliza obuteeka okujjulwa watugambako wano nti omukyala atuulawo omwezi gumu nedda alina idda ya mwezi gumu tagituulira waka ekimugano gituulira wano ewaka si mukyala we. Allahumma lakal hamd. Naye okimanyi ekyo tugenda mu magezi nti yo omwami okukkiriza nti ono tateekwa kubeera wano kuba si mukyala nga yanneyambuludde bituzibwalira okisooka tuli bagaavu mu kusoma eddiini omukyala takimanyangako nti alinawo omukisa ogweyambulula omwami abasinga tebakimanyi n'abeerawo n'abonyaabonyezebwa namusaba talaka yagaana n'omwami yenyini kakati ate gwe sikutadde nzira yavaayo dde emyaka 3 yenna ali bwakitaabaga omusajja yanyima talaka nandibadde nagenda nadda mu birala omwezi abannoono olina windo 2 woyinza eyiyo nga gwe woyitira naye aba alina idda ya mwezi gumu gyatatuulira wa mwami oyo kubanga tisi mukyala we ate mu talaka idda agituulira wano kubanga akyali mukyala we. Kati wano mukweyambulula banagisulamu batya ennyumba eyo babiri ng'olutane wamuyita takyali mukyala we. Ekyo kimu ekyokubiri
ateekeddwa okuba nga alina wagenda okusula wamala okweyambulula bwati nga yatesiteseda walaga okusula kubanga tayasulawo wano n'okuzza mahale n'abajulizi bagenda okubaawo abasuubi b'eddiini nga bwetwa omukolo guli bwe gwaliko abajulizi bwe twali tusiba ekifundikwa waliwo abajulizi ne mu kukifunyulula era bajulire kyanze naliwo ng'omwana oyo lwaki buyinza okyo kyakumakyoli nagaa nti oyabba mukazi wange fe abakisinga tukwata kukwasa emigugu gyaffe ng'olaba likuzza butambala tuukebwaga nti oli mweyambuludde nza nedda kibamu ensobi ekyo kati Imam fe ababikola tutyo nga twali tetumanyi salla tusaasire amina ya rabbi allahumma amin mukyala Hanifa aga nti kitange yafuna ekigezo ky'obutamiivu ekyatuusa njogedde naye emirundi kyatuuka okutta omukwano gwange ku mutima ne kitange Imam guidance ki gy'oyinza okumpa inshallah tabaraka wa taase enjio zaffe zonna n'abantu baffe bonna allahumma amina ya rabbi ekyo kimu ekyokubiri muteeke mu dduwa salatu layiri teeke mu dduwa salatu layiri ekyokusatu omukwano togujjaawo ekyokusatu omukwano gulekeewo eryo zambi tonyiigira kitaawo lwakukola zambi nyiigira zambi tetunyiigira muntu lwakuba nti akoze zambi kubanga ye asobola okukola tawuba n'alivaako ezambi etutanywa era etunyiigira mbyawula ntya olwo Imam ebyawukana omuntu nyiigira ezambi ng'alikola simunyigidde anti ezambi lyo lyaliwo ate era bweriri era likyagenda mu maaso ne tunafa ne tuvaawo era ezambi ligenda kuvaawo niye omuntu atya ku makya n'alivaako so nga lyo bweriri liragawo nti ototamwa muntu lwa zambi olite ye sahaba gwe baleeta gwe baakuba emiggo emirundi emirundi egi ena tyogwokuna babakuba agenda atambula bwati nabbi asiriikiridde sahaba bali awo bonna wabaawo eddoboozi eryafuluma mu bantu ma laanahu llah ma aktharu ma yu'ta bih omusajja oyo Allah amukolimire bamulese enfunda nnyingi netabonerera nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyuka n'atunulira omwami ayogedde ebigambo ebyo ne feesi enkambwe gy'atatunulirangako n'oli mutamiivu ng'ono alaga nti musobya nnyo n'osinga oli n'abaga nti la tu'inu shaitan ala akhikum temuyambako sitaani ku muganda wammwe fa innahu yuhibbu llah wa rasulah oyo gwe mulaba ayagala Allah n'omubaka kyobola bajja nnyo ne tumukuba nsaba Allah kituwe naffe ya rabbi naye nabbi yakambuwalira ono sallallahu alaihi wasallam ayagala okusiba munne mu mbeera eri n'atakambuwalira ono kakati nsaba Imam abatuwulize era batuulaba tufune ekyokuyiga bangi enkwata gye tukwatamu abasobezza ate bongera mu ebannyika y'obunyisi olulimi lwennyini lulala omukyala ayambadde obubi atunulirwa ng'oba akoze eki ya rabbi ndoza eyo Sheikh Muhammad al-Arifi mukwano go muzimwita Kiti w'e Makka alhamdulillah Sheikh Kiti oyo Sheikh Muhammad al-Arifi atunyumiza mu kigambo ekigamba nti bw'osanga munno nga mu ddiini ali ku 10 muyambe kagende ku 15 wabula tolwana ne 10 liri nali alisuula asigaze ku 7 ng'ate percentage yaffe abasinga obungi omusango 10 ovuma muvume 10 oli musuuza Imam mu byentegedde oba okoze bubi nnyo olw'ensonga oba mubi akaguwa kabadde newonako akamugattako Allah ate kwotemyewo yongera katukutula ogenda kanafuya kati akaguwako tulina kusala magezi kanywere keyongereko n'ebirala kanywere bunywezi gunde Sheikh Arif aga nti bali mu nnyonyi basanga omwana omuwala atudde bubi ayambadde bubi agaya obiti ali ku laptop sagafulula bali makanzu gaabwe nga bamanyi n'ebitambala byabwe kati dhuhuri etuuka basangamu mu nnyonyi omwo tunasalira ku airport gye tulaga mu maaso baalaba omwana omuwala nga giyo giri baabwe yakula neewola n'agyenaanika n'afuna akafo n'asala dhuhuri ye nadda n'agizzayo nateeka mu kabini kakalaga nti omwana owedda sisita waffe baawalizibwa ogenda omuwa salaamu bamubuuza omanya olidde naye ngwedda wezasagafulula mitima jaggula nti wedda ono sisita waffe ne bamubuuza lwaki ali bwatyo naga nti emirimu gyange gyenkola teginsobozesa kwambala ki biri naye nze siitwako swala kati naga nti twalina omuyambako
baba nga aliko 15 agende ku 2 so sate kumwesambira ddala kyabalitira n'okusala solati buli mu gye baali baga nti tunagisalire anti unaweza kutamanyi masala ga safari musafiri najja atwala ekifaananyi kyabano bo bano baseeka gani banaatasala kakati waliwo ne kristo endala ya Fudayl ibn Iyad Fudayl ibn Iyad ate bamasheka baga nti Hasan al-Basri baga nti Hasan al-Basri omusajja omukadde yali akutuse nga aweddewo yenna amutolera salaamu ng'ate yenna azunga n'omwenge Sheikh namugamba nti waalaikum salaam oli musiraamu tunzize musala atombuza nti oli musiraamu namugamba ndi mudasa mbaamu Allahu akbar walillahi alhamd waddanga oyo ne mudasa mbaamu ekikulaga nti ndi musiraamu kisukka ne obadde okimanyi mudarusa ku Supreme Council kulwokunina kase yamuyambako namugamba nti kakati embeera gy'olimu eyo n'emyaka mwoli safari ye weddeyo n'otuuka mu maaso ga Allah ng'ofaanana bw'otyo naga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ani agamba omusajja mukulu mpulira yatya yamugamba ekigambo Sheikh kye yamugamba olugendo lw'oliko luweddeyo obuzayo okutuuka ke katono naye onootuuka mu maaso ga Allah ategeeza nti ogenda kufa kati bamugamba nti ekigambo inna lillahi omanyi kyekitegeeza nti akyogera gwe babuuza nti kyoyogedde omanyi kyekitegeeza simanyi namugamba nti byoyogedde bitegeeza nti ana lillahi abdu wa ana ilaihi raji nze wa Allah ndi muddu era nga bondaba ngenda kuddayo naye onoddayo bw'otyo namugamba nti nyamba nkoze ntya bali basajja ali bagezi mu kukola da'awa mu Zambia bwe bali kusanzeemu ate akuyambako okuba nti obutaliddayo butaliddira naye ffe ate tumwongerayo bwongezi osalira bwereere ekiteefu kyaffe kibaaki tokijjaako ekiteefu kyaffe n'ekkanzu gyaffe gyambulemu olwo basalako ekikaya kyaffe bamusalako ekirivu ku nnyanja nti nedda tena kubona kirevu kyaffe akijjeko yamugamba ebigambo byengamba omwoyo gwange n'ogwo ti ijtahid fima baqiya wetondere Allah mu byasooka weerwaneko nnyo kadisensi ako k'obuzaayo osobola okutereerezaamu teekamu amaanyi ojja kutereeza Allah atokwetereza omwami oyo yatereeza olutereeza lwakulu musajja mukulu era abajja okuziika babanga obujulizi nti ffe wafiidde nga twamukyawa abe takyajja takyajja anti bawaddanga obamanyi ekyali kyongera okukakasa nti afudde yeenenya naye waffe tubadde tetukyamulaba era nga babona obujulizi yafe akoze hijja yali yakava mu hijja kale nno mpumba ekibuuzo kino Allah atukutereza imamu gatonna kiwumba tulinayo eddagala erijjanjaba omuntu okunywa okwo mu busiraamu eno omwenge oba omuntu tuyinza ogayita amajinni nti kuba waliwo nayaga nti ekituufu nange simanyi kyantuukako okunywa omwenge naliko ku masigidi emu ku lw'ebusaabala Sheikh omwanga nti balina omusiraamu basala naye subuhi naye basubuhi ajja mutamiivu naye nga tagwa subuhi tagwa mu jamaa nyoro yatero basoka mu muzikiti nasaako faani mumpewo yempitirivu ajemu omwenge guno kakati abasina bagamba empewo omusajja atutse empewo nga kyamugireke mpewo Imaamu amuziba nti Imaamu nange simanyi kyantuukako tuyinayo eddagala simanyi nti waliwo eddagala wabula musabira munnaffe ng'ono omwana omulala bagamba ekitaawe musabire naye takoowa mukolako da'awa era tamukyawa mubeere kumpi gyakuma kubanga anywa gyokumye kubanga omusemberera kubanga ye kitaawo tolinayo mulala ogenda kujjawo omulala sembera gyali mwesibeeko insha Allah oba oli awinza okuwangula ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyava ku Abi Talib paka kusawe esembayo omwami Ayman Najjad Abdul Aziz ekibuuzo kyagamba nti sibitegeera Ayman Najjad Abdul Aziz ate olumi yawandiise Luganda aga nti singa abaana bange nfuno embeera etali ya bulijjo nafuna lugendo safaari abaana bawala ne bajja basigala ne bannyinaabwe awaka ne bajja bataataagana mwannyinaabwe n'afunyisaako omu okuba olubuto busiraamu bunzikiriza ndugyemu tusaba Allah tukingiriza embeera efaanagana bw'eti Allahumma amin obwenzi bwateekulamu emiteeko esatu obwenzi bwateekulamu emiteeko esatu omuteeko ogusooka era nga gusinga okuba omubi kwe kulumbagana bafumbo n'olumba mukyala wa taasa amazambi gonna ya rabbi kubanga tuyinza beekinge obwokusatu bwe bwa bulijjo obumanyikiddwa
bulinamu ku ddaala ettonotono naye era newo buki bubi kati obwekika ekyo obwa famire obumalawo oba buzibu kubanga ne balisinkanawa bajja ku revisinga tusaba Allah tabaraka taala n'endyo zaffe. Ekyokubiri tetujja mu lubuto omwana ali mu lubuto talina bino tebimukwatako omwana ali mu lubuto bino tebimukwatako muleke. Ensobi bwebezze mukama wange Dr. Shuaib Semwemba yaŋŋamba kagambo kano kankwata nnyo ku mutima. Ensobi bwejjanga mu bulamu bwo girwaneko esigale mu kifo eki bw'otera kitugamba Imam bw'otagirwanako ojja kukola n'eyokubiri n'eyokusatu yava ku emu eyali ku emu bw'otegendereza ezaali ndala. Kati omwana mwafunye ensobi mu famire n'afuna olubuto kati mwala kukola yakubiri mu lugemu ezo zifuuse mmeka? 2. Kyokka egyo mulugiramu temanyi binaabaayo okutaataganya n'abaana eyo na sisitimu ngene ku yokusatu. Kati ekisingako bulungi ensobi yaguddewo khalas ewedde lwanagane neyo tutegana kujja kutaataganya omwana waffe muleke. Bano baana tubakwate tutya olwo wano gwalufunyisiza ne okubagunjula tumuweereze Masaka okubagunjula tumuweereze eggulu balina okwawulwa. Tulina omwami omu wano saagala mwogera twamuwa muwala waffe omuwala tumututte emyezi 6-7 amuziza amukubi ewaka mugaana netunyiga nnyo kakati tunyiga lumu nfuna omukisa tugenda mu hijja ntula naye ku ntebe mu Kanyonyi omwami obuuza naye musajja munnaddiini yenkanidde awo sheekhu mulamba ekigambo kiwatukulanga kya omwana waffe omutono omuzza myezi 6 kumbe brother omukulu naye yali mwami wakaawe ate nga yajjangawo kati asikaali yemugamba nti omuvubuka najja wano tumuyita tutya nti oyo muko tulaba bafanagana ne mukyala namugamba nti oyo musajja munno musajja mulango namugamba nti gwe mukama wange nkubiddeko si muko buko si muko kati emyanti ebyo ebyennaku zino bimanyi bukamera nga busimba ati kati ebyo kiyakola tyenyonyola famire yakwata bukwasi mwana nga muzza waka yaŋŋamba nenga nti bulijjo twaffe abakunyigira tusonyiwe owalirizibwa ate gwe okwetonda. Kale nno twagenda okuddamu okukebera nga security yali nnafu nnyo ku baana bano okuva ku myaka 11. La ilaha illallah nga baawangaalira mu bikolwa ebyo kutuuka n'omwana okufumbirwa wali ensobi kyava tugamba sallallahu alaihi wasallam wafarriquhum fil madaji nga balina emyaka gye baweza idha balagu 10 kasaweza emyaka 10 mbawule mu nsula. Lwaki alonze emyaka 10? Emyaka 10 ekirungo ekikola omukwano kitandika okuzimba mu mubiri muno. Kati tegikola omwana muto talina magezi aba biwulira ne tabimanyi n'akabirimu tabitamanyi yalowooza kusaaga obulabe obubirimu tabimanyi ayagala okugezesa. Kati mujjire ebivamu okugezesa mujjirewo ebiyinza omuleetera okugezesagezesa abaana abooluganda kasita baweza emyaka 10 farriquhum fil madaji tubawula mu nsula. Owekitiibwa Sheikh Fawzan ne Sheikh Uthaymin batugamba nti enjawula nteeke emeka enjawula y'ekisulo ky'abaana bw'abanga Allah akuwadde ku ssente nga buli mwana ruumu yiye kyekyandisinze Isima Musa buli omu abe ne ruumu yiye gwe muteeko ogusooka Hafisa Mariyamu buli omu ruumu yiye buli omu bwe biba biganye ba Hafsa ne ba Mariyamu ruumu yaabwe Isima ne Ibula nabo yaabwe. Najja ku gwokusatu ogwaffe guno ogw'ekibuga guno ogw'okusula ku nankani Katandaalo n'agamba nti abaana baweza emyaka 10 nga mbeera njabayaba nga balina sula ku mufaliso gumu Isima ne Ibula bawe bulangiti za njawulo n'emitwe bateeke onateeke embula namiro wono okugezaako kutangira ku okutangira ku shaytan. Toyanza nnyo Imam. Mukyala Amina abuuza mu mikolo gya hijja oba lumulala embeera yange ey'omukyala bwe nsanga nga ku Kaaba wakati Swafa na Marwa Imam obusiramu bukinnyonnyola butya? Ku tawafu li baitillah okwetula ennyumba ya Allah kwa wuzu etya ng'esswala nti tawafu eringa ssala kati ennamula y'ekyo era yennamula y'okuba nti abadde mu ssala embeera zino zimusangamu khalas esswala efudde era weekoma nayayimiriza
emikolo gyonna gya hijja omukyala nga ali mu mbeera ze ez'omwezi akkirizibwa gikola ghayra tawaaf bilbait okujjako okwetoola ennyumba ya Allah eyo takkirizibwa. Naye waba ali ku Safa Marwa waba ali ku jamarat ramyul jamarat okasuukiriza ekiwaji agenda mu maaso agenze Mina Arafat Muzdalifa emikolo emirala gyonna giri okke okujjako tawaaf bilbait okwetoola ennyumba ya Allah. Kati Imam nzikirizibwa ddiwa ngeri eri gye yataataagana olw'okuba nti eri faraba eri yataataagana bw'onooterera gyagiriwa era gesabwa nti otegeera nti uzo ekuweddeko ogivaamu n'ogera n'ofuna odda n'ogiddamu yonna ajja kuliwa tawaafu eyo inshallah ng'ateredde. Mwami Engineer Fahadi aga nti kubo kyettuufu, what is the best way to pray for our late beloved ones? Abagenzi okubasabira ekkuba erisinga obulungi, waliwo ebirungi naye erisinga obulungi. Ebiseera ebikyasinza okuba nga birungi okusabiramu edduwa oba gwesabira oba osabira banno ekiro, obudde obw'ekiro saa 8:09 ekiro ebbanga lyonna olubeerera fi Ramadan wa fi ghayri Ramadan, oba mu Ramadan oba si Ramadan, obudde obw'ekiro lwakuba ati mu Ramadan era enkizo ebaawo ate bituuka mu 10 erisembayo era enkizo ne yeeyongera. Naye waliwo mbaddeko ku radio pal lunakuba essimu kati omwezi guno ogwa Ramadan nze bukyambeerangawo kati guno tusabidde bafuuba tugenda kukola tutya Ramadan yo negenze kugwamu nemubuuza ani agganya okusabira bafuuba, njagala ombuulire MUP ba minisita eyayisiza ekiragiro nti temusabira omufu yenna bweganyi bwekka nti anti okuyita abantu baganye okukunganya ofumba omuceere ate abantu bagazaaki gwe kennyini yimuka osabira abantu mu layiri. Kati nga nze nema kusabira muzeeyi KYEYUNE anti kati nze mwalimu ate bwe mba siriyo edduwa eriwa ate we nakakwate n'edduwa yange ne Allah gwe nsaba simumanyi, nze mwalimu wawakaawo gwe nsaba simumanyi mumanyi Allah ennimi zonna ani yazikola olyokondeteeko Oluwarabu kati gwatamanyi Luwarabu gwe Oluganda ani yalukola si Allah taluwulira ayina kubanga luwulira wemba njogera lukyopere wange taluwulira tasobola butaluwulira kakati embeera ekyasinza okuba ey'ebbeeyi mu kusabira abafu salatu layl naddala nga bakulembezayo ku saddaaka emisana osaddaakira emisana oba omutwalo oba ebiri oba ku ssaawa ezo zennyini ezekyo alladhina yunfiquuna amwalahum billayli wannahaari sirra wa alaaniya billayli si kiro kwata mobile money osindike emitwalo 10 waseka kiti omala omugende nti Allahumma lakal hamd omusabire abantu bo naye tolinda kukunganya dunia ne mukyere ogutagambika ate nga akabaani kano kalina kyekategeeza mu dduwa Imamu nkatereka ekiro akabaane nkakunkoleeze akabaane tekayina kakwate na dduwa. Akabaane kabeeranga mu nkungaana z'Abawarabu olw'okuba nti baakulira mu nsi ya ddungu desert. Eddungu litegeeza mazzi kuba nti tewali kibayita eddungu mazzi butakola ki butabaawo kati babanga tebalina nso nnungi mu nnono z'Abawarabu embeera yaabwe y'obujjaja era kyola nakati ne boogenda masigi ya Nabbi Madina sallallahu alaihi wasallam osanga makabaane nkanyooka naye tekalina nakakwate na ibaada yonna. Nina mukwano gwe bamuyita Thurayya abeera Makka mulamuzi yantwalako mu hoteri yaabwe ey'ennono nga bwogamba nti eno yabajjajja baffe mutula wansi mu musenyu ebitala biri awo engamiya ziri wali olidde nti eno ya bbeeyi okutula mu musenyu. Allahu akbar era nga tesente zetusasudde wano nsufu naye nga akabaane wekali kanyooka wali nga ko tekazikira kati yambuli ebintu bingi bajjajja babiri bakolanga ebya culture yaabwe ebimu ng'obusiramu tebabigaana kuba nti birina buzibu. Kati akabaane tekalina kakwate na dduwa. Akabaane olw'okuba nti babanga bakuŋŋaanye olw'ensu zino olw'okuba nti amazzi matono nga kabeera kanyookanyooka bwe kati kabayitaayitamu kagatta olusu full stop. Olusu olutali lulungi aleke kukosa munne era naye akabaane we kajjira mu umma zino mbyenjize mu bigambo byo n'Abawarabu balinayo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe basinga ffe
Ffe bulijjo tumanyi nti Obusiraamu y'ennono yaabwe bwe buwangwa bwabwe tubalekera ebyabwe. Baalina obuwangwa n'ennono era eddiini bwe lwejja esookera ku ebyo kubisiika ebizingazinga esooka bisa mu dasibini bw'emala nejjayo biga nti kati kino kiryokke kino kiryokke kino kiryokke. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira e Makka kyeyasooka okugobaza ennono n'obuwangwa n'atandika okulondayo neeyita buno kino kijja kukola n'ekino n'ekino. Era singa eddiini ejja mu bulamu bwo n'etakuggyaamu nnono na buwangwa ebatezze abadan. Imam kwegayiridde nnyo kituddiremu kasita eddiini ejja mu bulamu bwo n'etakuggyaamu nnono. Ffe tulina empeewo z'ekika, buli bantu balina empeewo zaabwe z'ekika, tonyiza kunyiza ku mpeewo za kikanzi. Manya nti eddiini tezze mu bulamu bwo kubanga esooka buuku ojjako bwonna neebuyiwa eri ntanga okulondayo kamuti kano kayise yeekubuulira eddiini so si nnono okukubuulira. Eddiini yegamba nti kano kayita abasinga obungi nnono yeetugamba nti Obusiraamu ne bali balina ebyabwe ne bw'osigaza kamu ng'eddiini ekagobye n'ogamba nti kano sikata oba toyingidde eddiini eba ekutaddeyo. Eddiini yajja kudibya nnono kigambo kusaba ya Rabbi yajja kudibya nnono na byabuwangwa gwe n'obwayo. Imam ekigambo kyogera tomanyi kyekitegeeza. Oluganda ndumanyi Mzee KYEYUNE musajja muganda. Eddiini yakola etya? Yajja kudibya nnono na byabuwangwa. Nekitegeeza nti n'Omusiraamu anaba Omusiraamu wannamaddala alina kudibya bwekiri. Allahu akbar. Bye banaalondayo baga nti kano tukakulekedde ng'oga nti alhamdulillah tugende naako. Nze nno mbyentegedde mu bigambo byo. Kati kitegeeza nti Omusiraamu ku bibiri alondeko kimu. Nnono na buwangwa oba Busiraamu. Bw'alondako nnono n'obuwangwa Obusiraamu abajja buto. Abataliiyo. Bw'alondako Obusiraamu ng'ate nnono okuggyako gye banamugamba nti Obusiraamu bwatunudde mu nnonozo n'eby'obuwangwa kino nti kino kitwale. Oluga nti alhamdulillah. Bino bakiganye nti tukitadde. Abawala balina ennono. Imam tukyali kusaba kuno nyina ebinsiiwa tukulidde mu ziyasiini ziwaaqia zimuluku Qur'an gyoyogerako kati mudiira waawo Qur'an terina buzibu. Qur'an terina buzibu. Nange ekirondi wadde okusooka okukaakayo zennyinawo. Tetulina bujulizi bwa yasiini kuzisomera bafu. Ate wembi Qur'an hadithi ejjeega nti iqra'u limautaakum yasin nafu. Era mu hadithi wali nafu n'ez'amaanyi. Bulugh Maram Sheikh Ibn Hajar al-Asqalani agireeta neera tulaga nti nafu timusomera bafu bammwe yasin. Atuwuliriza era wabula ate nawulira Sheikh Fawzan ayogera ku hadithi eno agamba nti wabula okuba nti omuntu mulwadde muyi ng'ali awo ku ndiri n'obaka ekitundu kyonna mu Qur'an ky'osoma ekitundu kyonna faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Soma ekikwanguyidde mu Qur'an tekirina buzibu ekyo naye so si yasiini kyeteekeddwa kwa yasiini. Ng'omuntu ali mu mbeera ng'olaba esusse okuba ey'entiisa esayo n'akutuka kubanga n'osoma Qur'an al-Karim Allah alina baraka z'aleeta ne zibaawo ne munnamu oba oli ayinza okufuna omukisa okuleeta ekigambo kya la ilaha n'ebigambo byasembye okuwulira ndaba ntabbeeyi. Allah atuwe enkono ennungi ya Rabbi. Amiina ya Rabbi. Omukyala erinnya linnemye Shireyini Smata Nisha bannange abuuza nti baana bamabe ennaku zino bemuzadde simuyinaayo nvaako agamba abazadde bano abagaana abalemesa bawala baabwe okufumbirwa olw'ebyobugagga Obusiraamu bubayogerako ki? Najja tutubika omwami azze omuwala omuvubuka azze okwogereza kati njagala ente 18 embuzi 23 enkoko 31 omutwalo ogwo njagala alina bamaama bangi gomesi ojja kuleeta nkaaga. Kakati nze ngamba bavubuka bulijjo nti olabanga gy'ogenda okuwasa bakkalubiriza manya tebakusiimye kuba butakusima mu mbeera kasita olabanga ebyo byonna kajjo indirect butakusima baba barakulaga nti fesi tukusiimye naye bwe twatuna kyakikolera tujja kikulaga katukubigika eduniya yonna naye bakusiima nga bakusiimye mu maka gye bakusiimye tebakuguza mukyala gaa nti omanyi kyoba okola mutabani tye gwelonda ennaku z'omwezi ofuneyo n'abantu bwe bati ojje nga bwono bw'osobodde okime mukyala wo. Imam ffe nga abazadde tumenyeka nnyo n'abaana
mufizi kwambala omwala ekyenjogera omwala mwamesi tumenyese naye omwana waffe omulenzi tutamenyese naye mufizi nze sagala kutunulira wonze ndi kuwange lwaki onyunyunta nzenzeka nze samenyese na mwana wange mufizi kati mwana nga mmere gagenda ati otunda mutunde si kumutunda naye tekikkirizibwa amateeka g'obusiraamu kubigika maali kusala bintu kuleeta kino kadjojijoji nze wano otoleeta kino nekino tomuggyaawo naye nomanyi kyekitegeeza okufuna atwala omwana wo nga musiraamu naddala ku mulembe guno ensi yatabuse la ilaha illallah atuwulirize era tulaba simanyi nnamba y'abaana bawala be tuyina banoonya baami akuleeta n'okuleera nti imaamu mutanfunira musajja mwaka temunenya ebisigale temunenya munamanyi wa Allah n'akulayirira ku ssimu naye nno ssebo muzadde atuwulirize era tulaba bw'oba gwe okikola oba asuubira nsobi mu busiraamu tetukirinaayo wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna litabtaghu arada alhayati dunya suratu nur temukalubirizanga embeera abaana bano okutuuka obbasuula mu butambuze ng'ebintu biganye omusajja yandibadde amutwala omulemesezza kati okukakana omusajja tayiseeyo nono enyini omuwala omutima gwetaaga oli gwe taata muganda tokyana kyakwetaagako gwobisomesa nti tayimu etuuka nga omwana omuwala okubeera naffe wano waka ate nga kikirwe nga lwaki tuva wano naye nga teruli twali tumwagalawo naye kati tumwagala wagende yoba kuyo obukumi ekikugyeyo kiki ddayo wallahi naye kakati ate omukalubiriza munna mufunye bakwataganye bagala kuyita mu ga shariya bagajjuze ng'oli ku byanfuna emaali tugenda kugenda nayo tugirazaawa tewajja nayo era tugenda genda nayo niba onogikuŋŋaanya n'oteekaawo tugenda genda wadde neki obusuuka buli obu naye tusaba Allah okufumiitiriza n'okuba basiraamu bannamaddala kubanga imaamu nkakasa bulungi nnyo nti omuzadde ono omwami akalubiriza omuvubuka ajja okuwasa omuzadde ono yasinga kwoli emyaka bwekiri kati gw'olaba emyaka gy'oli gye giba gikuleetera ku myaka gy'okuŋŋanyiriza ndowooza gwe wandikutteko noba bagende batandika era Allah baga nti wa atuuhum min maali llahi alladhi ataakum masikini ekisula gwe ogisomawala Allah wabakuwadde ku maali omukodo binajja n'akima muwalawo kwatako ne mu nsawo muweeyo bagende beetandike gwe sokodde ne mufiirudi ng'okola olabye ku maali bwerinzibu kusanga omulenzi yakaba ku university bamusabye edduniya y'ebintu n'omubuuza yabikoze ddi musajja wa fenno ne batusa meeting imaamu gye tubeereeyo budget ne zivuka budget musajja wattu anti n'omusabye bingi Allah akbar tugonzeemu jamaani n'omwana w'omuwala bwe wagenda nga tokalubiriza eri mutabani waffe ate n'omwana w'omuwala agenda kufuna emirembe naye mukazi wattu atuukira ku bba ng'alina amabanja agatagambika agaali ag'omuukolo kati naye mukazi wattu wabuli omusajja ayogera amabanja naye mukazi wattu emirembe gimuggwaako bano bakyabanja obukadde 7 bano bakyabanja obukadde 12 bano bakyabanja naye bw'atuuka eri nga alhamdulillah embeera etibadde oke ne mukazi wattu omwana w'omuwala nkakasa bwe wafuna emirembe mu bufumbo nawe ofuna emiki emirembe era kyekigambo kyewatugamba nti bazadde abo tebeetaaga kunyumizanga bizibu mu madaala g'okuyisa abazadde obulungi butamunyumiza bikunyiga mu madaala agasemberayo ddala mu birrul walidayini ebaga nti erikyasinza okubeera ebbeeyi nisanga batrafiki ne bankwata trafiki ne bansipalisa abaana mu 8 onyumya byaki oli musajja gumako ssebo ate omwana omuwala bulwadde wa nnyina n'anyumya ebiri ewaka landiroodi nakati onyumya byaki oli mukyala gumako naye agumidde bingi okutuuka kubanga akyalina munyumiza ebigenda omuwa amaanyi alhamdulillah okujjako ebiteebereka ng'okufiirwa muzzukulu omwana ali mu mbeera mbi ddala olwo ebiteebereka nga tolina weyinza kimunye mutwamuziika ng'ate kijja mukosa bukuswabwana oyinza otya omuganda nti muzzukulu otwamuziika hakika y'omwana twagikola tewamanya ebyo puroguramu z'abali alhamdulillah engineer Fahad yakomyewo aga nti obusiraamu briefly explain islamic dating okwogereza ku siraamu kuliko ebbanga ekkomeke kwe kuliwa era kulina bbanga ki okwegereza omukyala kulimu emiteeko Sheikh ayitibwa Fawzan nina olutambira Sheikh Fawzan nikisa mwenda Allahu akbar ngayogera kuki yirimu kuliko essa mwenda yali mu kitaabu nikah nga nnyonnyola ekitabo ekyogera ku kuwasa
naleeta emiteeko ena oba esatu mu kwogereza miteeko gy'okwogereza omukyala ekisooka okutuma okutuma Kyeyune Imam Kyeyune natuma mawejje agenda mulabire omwana w'obuwala gwe gukkirizibwa ogwokubiri gwe kenyini otuukira muzadde taata tekirina mu bwa haramu anti era yagala nti byawukana kati okutuukirira omuzadde ayinza kuba mukwano gwoledde tusaala naye bulijjo tunyumya ate nga okutuma ojja kuba tuzze nnyo emabega era naye nga jakubuza nti tubadde naye wa kitaŋŋamba ekino kito kiri haramu omuteeko gw'okusatu n'agamba nti ku mulembe gwe tuliko kati essaawa zino ate osobola okutuukirira omukyala gwe kennyini n'omugamba nti Mayimuuna Zahara nze njagala kukuwa bw'olaba wano mmaze ebbanga nga nkwetegereza ku mulembe gwaffe guno nkakasiza nti gwe mutuufu tuliko ogwokuna kitaabatan taktubu shay okuwandiika taktubu waraka mpandiikira ni kubona okuwandiika kusobola okubeera genda omuzadde oba omukyala era direct okuwandiika okw'emirundi gyombi kisoboka eyo gyonna miteeko gyakwongereza naye ebyo byonna byetwogedde biri ku programu egi yakuwoowa mukyala si ya butambuze si boyfriend na girlfriend ye boyfriend ne girlfriend Imam ngombo tetuzirina mu busira ngombo tetuzikozesa era bw'okyogera mu bantu ti na girlfriend ensi ekujjamu bwesigwa bw'oba munnaddiini baga nti otadda ku kituuti kulwaki eyo ngombo y'abaseegu ngombo y'abakaba Imam fa bawangalira ebunaayira mu America Abungereza n'awalala abaana baffe be bawangala amasomero gye basomera ekituufu y'entegeera y'embeera eriiwo nti mwana simanyi ali ku mwaka gukola gutya abayo ne girlfriend we kitwayise culture luli eddiini byajja okudibya kitwayise culture luli ebyo eddiini yajja bigoba so si nti wano kimanyikiddwa mu myaka gino nina okuba ne girlfriend naye baba tebagenda wala mu nsonga ezo kwerimba sheitaani bwe balimba ne bateekateekawo bwetyo ng'erina byagala okuyisaawo era efundikirabivaamu bajja kumaliriza ekigo sheitaani ogira yakusaaga esika kulimbalimba bwetyo nerimbalimba tewali buzibu olaba oli alaba nti bwe nkuba omukyala ku kitundu kye eky'omugongo awo nenkubawo bwe nti oluyi nja kukulya bunyi naye nja kukomaawo kumbe sheitaani mutwala Allah jitutakkuze ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan abange mu abakkiriza tumugobereranga steps za shaytan yetwala omwanadamu mu zambi eteekawo step number 1 step number 2 kuwangula kwesooka ne kutwala buli weekumegga oweewena ku step eddako kasi towalirizibwa n'omukonako bwe pa eyo step 1 ogirinnyeko kati ng'esetinga step 2 nga nayo gy'olinnyako 3 ezambi liba ku step nga number 9 ye inesuubi nti kasita olinnyako oba owedde kyovala atugamba nti la tattabi'u khutuwaati shaytan temugobereranga steps za sitaani kyeyatugamba la tattabi'u shaytan temugoberera shaytan kubanga lwaki etuyisa madaala ng'ekutwala eri ezambi tolumba lumu obulogenda programu ya girlfriend boyfriend abawangalira mubeero please biri si byaffe si byaffe yadde eddakiika n'eddiini tebikkiriza tula n'omwana w'omwogere mu lulimi lulungi amanye enzikiriza ye biki byemukkiriza kakati byajja kugaa nti emyaka bwe giti omwana omuwala ayambala obuntu obukomeno n'agenda mu bbaala y'omwenge era nowaffe naye tumuleke mwana myaka bwe kyalina okufa segereeti nowaffe era tumuleke Imam okwogereza kuno ono yataddeko ekibuuzo nti kutwala ebbanga ki tewali kasita mukkaanye ne mutegeragana ne muzuula ebitendo nga bikwatagana nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam saidi zombi natugenda sabala lakkiriza ya rabbi kakati Imam kino okwongera okittanyamu okwogereza kuno bwe kusanga omwami nga mufumbo mu mbeera eyogereza omukyalo owokubiri omwami oyo yeeyisa ati emirundi mingi abaami abamu tusibuka empisa nga oyogereza nakirijja eneeka hajati n'akafiiramu nafuka bisiimuula abantu tebalina nsonyi Imam omwami ayogereza alina gwayogereza ate eka n'ayogera ne gwayogereza nga gye kyali awo n'asinda omukwano n'olya n'awulira ekyo nno kiri haramu wanyisebo kiri haramu oba oli azamanyiza omwana waffe omuwala oba oli azamanyiza omwana waffe omuwala omuyisaamu amaaso omumalamu ekitiibwa yeebuuza kati wano yinza nkolawo omulimu ki ekifaananyi kyempa bulijjo ku nsonga eyo toyinza kuwaana Ssaabasajja Kabaka owa Buganda ng'oli mu maaso ga Kyabazinga
Joli mulwanyi namige amege ntala wangula ewacha bazikano togenze wala ewange mchala wange ne tutula unompanira te Ssaabasajja oba byononyi already wali awange nze mmanyi nti nze Ssaabasajja waawo kati ekifaananyi ekifunyi amateeka g'Obusiraamu tokkirizibwa kwogerera mu maaso ga mukyalo ono wadde bonna bamala n'obbawa bali halaali noyogera ebyeri yawula kingdom zizaawule ebyeno bibere byeno otuuka mu maaso ga nakirijja yaliwo teri mulala otuuka mu maaso ga hafisa yaliwo naye bwe bali abaana ab'obulenzi nosanga omukazi ng'akaba amaziga kiki nti akubira oli munne essimu ne banyumya omukwano nga tuli mbulira ekiri haramu mukama wange zulumu obulyaza amanyiza omukyala era nawe kenyini emirimu tekigenda kukusika kati omukyala ono omwami ayogereza ng'alina omukyala olibeeka soka kyakola tekiri haramu alhamdulillah programu zakukozesa mukazi wakumeka wakubiri kirungi naye ezo programu tezijja mu maka gano bw'atuuka ewaka amanye n'oli omukyala akimanye nti ono mwami mufumbo nkimuga oba kuba kukutanga teyamugamba kwe kumulaga nti olina omukisa okwogera nange obudde bwo bwonna ate oluusi tekikkizwa mukyala butamuganda netufundikira nga Imam omwami naye bakisa 8 ogw'ekiro asigadde mu dining anyumya n'oli nali emmere nga bakyati sigwe mulembe gwa wakisa kusomeye wakisa negujja bagira abatawadde mukyala w'ekitiibwa maximum respect yeetagibwa waka sebo mukulu wadde wafunyeyo omukyalo omulala bateekeddwa okubanga oliwo ekitiibwa ekitagambika era bwe bona okimuwa nawe okwijja emirembe gy'ogenda okufuna omukyala wo oli gw'otegedde omulala gw'oyogereza akimanye nti oli musajja mufumbo era nno ate mwona temubyewuunyisa buli bwakimanya nti owa mukyala wo omukulu ekitiibwa era naye ate akutya era n'omukyala omukulu namuwa ekitiibwa naye era agenda okujja mu maaso go n'obufumbo buno ng'awa oli omukyala ekitiibwa naye bwe bamuyisaamu amaaso naye ng'amuyisaamu amaaso era ze nnyombo olunaatuuka zibagenda okutandikiramu Allahu akbar ekitegeeza emirembe mu mukyalo owokubiri oba obutaba mirembe tubyonoonera wano mu kwogereza emirundi egimu bifiira nnyo mu kwogereza ku mukyalo n'oteekawo olutalo nga n'omukyala tannajja wakati woono gw'olina waka ne gw'oyogereza awo wewali kalonsambulira n'omuwaaniranga mu maaso goono Imam ndowooza bamu ensobi ze tusobola okukola oli ajja n'aba n'enniya kwawasiza omukyalo owokubiri nga bunafu bwono era nga ajja mutiisatiisa mu mbeera yakuleeta kibonerezo yakuwasanze buno obukyafu buno tomanyi na kufumba nze simanyi na kumanya nze ngumigiriza bingi wano kati abaali awo myezi 3-6 ng'obusimu bufuza obusimu Sheikh Fauzan atugamba tugamba mukyala wo nti ngenda kukwasa mukyala wakubiri tumugamba olw'ensonga nti ekintu kimusanyusa twamukuwa omugambe bimusanyusa twamukuwa omugambe bimusanyusa oba osaaga oba okakasa oba oli siriyasi gwe sirika bw'olimala okukwasa omugende naleesi muno gyaliwati naye olabamu nga baba basaaga busaazi akimuteerewo mbw atye kimukola bubi nnyo akonga n'okonga ne stress n'afuna kati ekituufu kino nti Imam ndowooza tulina okusika ekifaananyi nti watya nga mukyala woono ne by'omuyisaamu weegomba omuwala wo gye yafumbirwa babimuyise ako bwe kabaawo ako bw'okateekanga mu bwongo ojja kumumisa bulungi ozadde abaana abawala obaagala nnyo naye weegomba by'okola mama w'abaana abo babikole abaana bo gy'ogabagaba enkya bw'olabanga tobyegomba tobikola owaffe solanga tobyegomba tobikola nowaffe muyise bulungi mu mbeera gy'oyagala owayisibwemu istawsu binnisai khayra bwatugamba sallallahu alaihi wasallam bayise bulungi mukyala Rahma Hassan aga nti ebigambo bino bintabula ate era ndowooza tekitabula ye yekka Ramadani ng'ewunzise nalyamu ne sitati ekisinga obulungi nkole ki nsooke ki kuliwa nsooke sitati ekigambo ekyo abamanyi bakiwerako ebigambo biwanvu era bigazi nze kinamatira nakyo asooke sitati kubanga zirina akadde kafunda ate okuliwa kulina akadde kawanvu okuliwa kulina emyezi 11 sitati erina omwezi gumu biibinihi tabaraka wataala alhamdulillah lino erinnya siritegedde olwolwazi oba kikkirizibwa ddi okwogerera mu swala ndowooza ebigambo ebitali bya mu swala when is it permissible to speak during prayers
tewali okujjako era bwetuba musala yajjama nga maamuma agenda gamba imamu subhanallah nga yerabidde ewalala tewali. wabula Sheikh Fawzan mu kitabo kye kyeta al-Mulakhas al-Fiqhi waliwo yaleka ebigambo ebiraga nti osooka okwogera nga mu bulabe oyinza okuba ng'osaala bw'oti naye nga omusajja ayimidde atunudde eri omuntu ng'olwamusobera omukuba akatayimbwa ku mutwe w'embazzi nga singa omuyita nti Ibulaha ntabaha neyambako naye mu mbeera efaanagana bwetyo okutaasa obulamu bw'omuntu. Sijivudde mbuvi olwo lumu atogivaamu ogenda naye mu maaso omuyita ye n'atandikirawo okweyamba ebisigadde gwe naye walla nedda. Imam onayogedde ku kya kwogera waliwo ebikolwa ddirwa enzikirizibwa okukola ebimu ku bikolwa ebitali bya muswala ekituufu ebikolwa bingi kati nga bwetuba natusala salatul jamaa ensimbi ne ziba mu nsawo ne ziyiikaawo tozirekawo bantu tebali bulungi jamaa ekituufu omusajja nzikuba nonya 2,000 olunaku luggweeko nga gwe gy'oyo omitwalo 3 oba omukoze bubi oba omukoze bubi swala yonna oba ogitabudde zijjeewo bwe ziyiikawo zijjawo mangu zidde mu nsawo eyo action tena bwe si ya muswala naye ekkirizibwa bweba n'ekirala ebitambuliso bigudde wansi ID buli gyamanya bamuyita kyeyune kumbe ye kasimaggwa olusaga nti kandawuli omwaka gwe bamuzaala aleka atulimba emyaka tufudde ate nga bituufu mwana ebintuntu ebisammukasammuka mu maaso nga tusala jama bijjawo okujjako ng'oli weka ate nabamu kati wadde essimu uli ajjawo n'ateeka essimu mu maaso mutandika eswala bino essimu zikyali okabiriiti mbadde menyaggwako onaca ono omuntu wakika kyakwata kabiriiti Nokia simanyi 110 oba ate nezino empya nti hainatete teziti eno ndadde sinagirawo kandaba erinnya mundo kikaki ebintu byonna mu jama bitobiteekawo bitaganya banno gwolabanga gwe biri nomu iPad nanga okusaidi yo biri nomu ene waffe mwana oba si kyo bisse mu kikutiya oba kakutiya oba kaveera nga tetubitaba obino oliko byoteekaawo naye bwanga birabika otaataaganya bali mu swala kati n'ekirala action ezindala ziwerako onti obuyigo omanyi tusula ku mizigo Allah taasi ya rabbi kasumuzanga gwokina ulira bano agasumuzo kemba bayita mama Juma muntu akasumuluzaako aje ali mu swala kwata mu nsawo kabaweereze kasuka inshallah tugaggawazi ya Allah Allah dugaja alhamdulillah olusika amazzi akemanyu nno naye ayo n'akamazzi barakallahu fikum actions ngezo ez'obwetaavu obusiramu buzita tonotono tezitasala alharakat alyasir bazita alharakat alyasir actions ntono eziri simple waliwo obwetaavu tezitasala byebinyehi tabaraka wa taala alhamdulillah mukyala namusobya sharifa aganti ayagala kumwa kuwabula muzeeyi we musajja musaaza alhamdulillah naye swala ezimutawanya okusalira ku muzikiti muzeeyi swala zisalira waka mumpa magezi ki esooka webaze nakasobya Rashida namusobya akati ebintu ebizesa asooke kwebaza Allah tabaraka wa taala muzeeyi okuba nti ayimiriza abamu ku baffe nga bambiigo olutalo lwennyini nga noononya ne bwemutandikira tewakubula oli nti kakati Allah agenda kwokya nze omusajja omukadde anjokera ky'omuliro nkoze eki tyandi oganya okusaala nze omukadde anjokya kakati oba asaala ewaka weesiime nnyo mwana wange okuga nti alhamdulillah ekyo webaze Allah okubanga kwadde ekiriro ekyokubiri musabire musabire Allah mu salatul layli mu tahajjudi ekyokusaba kino imamu akitusibyeko eyabuuzizza ku muzeeyi yagezesebwa n'okunywa omwenge otugaye kumusabira ensonga zaffe tuziteekewa Allah ajjo zikolako yekka yajjo zikolako nsaba Allah akituwe muteeke mu dduwa omwesibeko Allahu tabaraka wa taala omusabe ajja kikuwa insha Allah oyinza n'omuterawo ebyagazisa ebimuzaamu amaanyi muzeeyi ng'obulabulabo bw'ogenda ku dhuhuri nja kukuwa kanonja
banga ate bakula tebafukanga baana bato tirawo bulabo mpola obumusamu amaanyi inshallah. Allah tusaasire, Allah atunywereze ku kusaala. Amiina ya rabbi. Oba ozijukiza ekigambo Imam. Abazadde abamu Allah sola zituwadde alhamdulillah. Naye twalabira okusabira abaana baffe. Ibrahim yasabirako ezzadde lye mu ddwega nti rabbi ja'alni muqima as-sala wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kakati abazadde naffe tulina okusabira abaana baffe. Abazadde era batusooka balungi kubasabiranga nnyo abaana baabwe nnyo. Tulina okusabira ku baana baffe. Tumanyi mwana yasabira omuzadde. N'omuzadde asabira omwana. Nsabala bituuya. Nga tana kuzaalibwa. Tandika ogenda obugenzi mu kisaawe osooka kusoma dduwa. Wajannibu shaytaana ma razaqtana. Allah weesambye sitaani mwana waffe. Gwano bw'otuwadde. Dduwa zitandikira eyo. Ono asaba munnyonnyolamu mu bufunze ddala ekigambo sidratil muntaha. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى من سورة النجم. الله لا تنبذ byali mu ggulu nga Nabi sallallahu alaihi wasallam ageze okukima essala empagi ey'okubiri mu mpagi z'Obusiraamu. Yaddamu n'alaba malayika Jibriilu mu langi ye mu kala ze zonna n'essuuti ze mu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bamba guyita muti oba ekifo ebitonde bwe bikoma tekisukkawo. Bagenda ni malayika Jibriilu sallallahu alaihi wasallam ekima essala. Malayika Jibriilu namugamba nti nekoma wano sisukkawo, teri asukkawo. Teri kitonde kyali kisuse wano. Era n'ensukka wano oyinza okusisirira n'efuuka evvu. Kati tambula ogendeyo mu maaso. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali azze nga ni mu mbeera ate ye endala yayitiddwa Allah tabaaraka wa taala. Kaakati bwe yamala omugamba nti ojja kunsanga wano, n'agenda mu parking wawumula nga tali busy. Nasakolangize zo n'akomawo mu butonde bwe nga bwe yakula. Nabbi n'addamu n'amulaba omulundi omulala bwe yakula. Ekitegeeza emirundi gyali mitono nnyo gye yamulabako nga ye mu butonde ebiri. Yamulaba emirundi ebiri. Ebbanga ly'emyaka 2 mu obubaka gye bwamala nga bukka nga buleeta. Nga bakola bonna. Yamulaba ebiri mu langi z'entuufu. Gwasooka we yajja omuwa obubaka. Omulundi ogusookera ddala. Gwennyini yamulaba mu langi ze n'atya nnyo. Kwe kukankana kuli. Ng'ate ayokya naye ng'agamba ali mu freezer. Nawulira obunnyogovu obutagambika. Naye ng'ate ebbugumu limuvaako. Isufu. Nti zikunkumuka agamba mukyala we nti za miruuni. Ogwokubiri gwego gwategeeza nti walaqad ra'aahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ebifo ebitonde bwe bikoma n'amulaba malayika Jibriilu alayhi salaam akulira malayika bonna. Allah tusaasire, Allah tuwejjana tulabe ku mbaka we. Twerijja ko tumumanyi. Malayika yokka. Malayika yamulaba naye alaba ko biwati. Bodi teyagiraba. Wani? Ebiwati byokka byalabako olukaaga. Bodi teyagiraba. Allahu akbar. Naye nga bikwatiridde obwengula bwonna okuva enjuba gy'eva n'egyegwa. Eyo malayika emu bw'eti. Ate nga si esinga obunene. Hamalatul arushi. Bahamalatul arushi. Ogambye ezikulira. Ate Kagame yandibadde akulira Rwanda n'aka akasayizi. Obunene kirala. N'okkulira bannange. Bahamalatul arushi abasitudde Namulondo. Ate bazibu. Allahu akbar. Malayika Jibriilu baba mukutte banga gwokwata empeka ekinyiba mu ngalo. Allahu akbar walillahi alhamd. Nga bwokwata empeka ekulemesa okudduka. Nogiwulira togiwulira. Kale ate bo bwe bali. Naye eno ye boosi. Allahu akbar. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin thamaniya. Allahu akbar. Abagenda okusula arushi ya Allah ku lunaku lwa kiyama bagenda kufa baba miteeko 8. Na omukyala Sauba agamba nti nayawukana ne Sauba yawandiise Sauba agati yawukana nebbe emyaka 6 giyiseewo tebaafunayo mwana yenna yamwegayirira mwettala ku musajja yagaana kino nkikole ntya. Bwabanga omukyala tekyalina mirembe mu bufumbo alina kweyambulula atuukirire sheekhe we amulage wamu kujja watusoosezza amulage engeri gye beeyambululamu ye omukyala yeyambulule alime kubeera mu bulamu bukalubiriza teyongeddeeyo. Allah gati fala tamilu kulla almayli fatadharuha kalmuallaqa.
omukyala tomuleka kitegeeza nti omukyalo ono mukyala Sauba abadde awangalira mu mbeera etafumbiddwa kuba oli omwami teyamuwa ttalaka mu mbeera yabutamanya okwawukana kw'abafumba babiri si kukomeke nti mwami yekka yaata era alina kuwandiika ttalaka kuba batagikuwadde tokkirizibwa kufumbirwa si bituufu mukyala naye okukana wangala yekandaze sikutadde bw'oba gwe tontadde nze nkweyambuludde ekyateesawo okweyambulula nga ye mwami okuba nga akyayagala omukyala naye nga omukyala talina mirembe akooye bye watusomesa ebya lwe lweyambulula lwe olwasookera ddala Jamila yali akooye naye nga Thabiti ali okke ne mukyala we naye nga Jamila agati ngenda mu muliro ono omusajja tebisukka wano siza kutuukiriza kati omukyala alina yakizibwa okweyambulula naye tokkizibwa kweyambulula paka mugenzi wa SHK wo omukugu mu mateeka ga sharia n'akulambululira biki byolina okukola nga weyambulula tebiba bingi era tebiragana ssente wadde 10 nga wali mu kutuwoowa tulina ke tukwatayo wa SHK nako si katuufu eba gundi eba ki bagita ki ikiramu kasiimo sikabwatteeka ti nabbi sallallahu alaihi wasallam nasala abiri kasiimo nyina mukwano gwe netambulako naye seka Musa Isa mukwano gange yanganja balina gye bagenda mu kuwoowa yali awerekedde omwalimu teyagana obbawoowa lwaki ate balina sente z'omwalimu ensonga zaagana okutambula ku nkomerero byatambula bulala kaba kasiimo ndowooza imaamu tukkirize nti kyamumpisa imaamu okumuwaayoko kikulu nnyo era ihtirama n'omuwa ekitiibwa obudde kikulu nnyo naye ate kaleke tutumesa mukulu kugamba nti imaamu siteeka ezange ziriwa nga sinateeka tumulazikali sijja kutula mukolo imaamu birimu certificate tulinawo 10 zirina 15 azo certificate bazigula buguzi ku kitebe era bwe kijjamu certificate ekyo kikulu za kugula buguzi naye wamma kituufu kiri nti batera oziteekulwa nti eza certificate endala n'ez'omuwalimu certificate zo zagula kubanga certificate ziyambako okuprocessing empapula ezigenda ebweru kubanga waliwo certificate ezimu nga tebazikonsalinga mu embassies imaamu batuuliza bannyonnyola studio mwe mutudde Stimala studio mwe tuli ya Thurayya Islam Media naye ya kupangirira bupangirizi inshallah nga tuteekateeka okuzimba endala nga bwe tuyita ku mikutu gino gye tujja nga tunnyonnyola enfunda zonna biidhinihi tabaraka wa taala okuba nti tuli ku programu ezimba Thurayya Islam Media Studios oba production house nga tetula tuzi ku mbalaza kuno mu madaala bano bayitawo mwoka zivuga enganga zikaaba insha Allah taala. Naam, tuyanza nnyo imam. Omwami Ayman agamba omusiraamu singa nsalira emabega wa imam najja yasimula nagat alhamdulillah muddemu ntya oba Allahu akbar mukasi abazanyidde mu swala imam naye yasimula naga alhamdulillah musalamu nedda kakati olaba ekyo kigambo kiri mu kuba nti obwoyasimula ogamba osimiddwa nti alhamdulillah nebibaza Allah ye ibada eri awo oluvannyuma lw'okukasima imam yongera okukataanya abasinga ffe bwe twasimula twakwata excuse me naddala ffe abawangalira ebunaayira eyo culture ya Europe bye watusuuzizza kakati omusiraamu ye bwayasimula ibada okwasimula ibada ogamba alhamdulillah era ofuna n'empeera akuwuliraga nti yarhamakallah bwe tuba mu swala ibada y'eswala yeyina nyini kadde endala tezijja ibada y'eswala yeyina nyini kadde ako kati endala tezijja zirinde nga bw'olaba nti kati tuli mu Ramadan tuyinza siba nnaku njeru na Monday na Thursday kuba nyinimu kati nyinimu mwali omwami Ramadan abasigadde bonna baba bbali kati alinde kutagamba alhamdulillah era waba agambye kutomunyega sirika tomunyega gwakimanyi wakati mu kubanga obadde tobimanyi ndoza tovunaanwa kusaidi zombi agambye nonaana butanoonya kumanya bannange lwaki tewakimanya awo Allah atusaasire era atusonyiwe omwami Yasin Rayyan aga nti bwe tubikirwa omuntu afudde nga musiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
kati bwe tubikirwa atali tugambe tutya Imam? Tewali. Bwe tubikirwa omusiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwe tubikirwa atali era kye tugamba kye kimu, inna lillahi, kubanga ffenna tuva wa Allah era gyali gye tugenda okudda. N'atali musiraamu bwe tuba tugamba ate yaba alazeewa yavaawa ate alazeewaani. Wabula ekigamba nti atali musiraamu nti Allahumma bashiruhu binnaari, ekyo kikigamba Allahumma bashiruhu binnaari, ayi Allah musanyuse n'omuliro. Ekyo kikozesebwa kwabo abadde alina obulabe obw'olwatu ku musaamu. Era nabbi yagamba bw'atyo sallallahu alaihi wasallam, alina obulabe obw'olulango obw'olwatu mu kulwanyisa obusiraamu n'obulemesa okugenda mu maaso bekikolako. Bano abalala tumanya nti asembyeyo awo kubanga okutola shahada ate sekendi ziba mmeka. Kituufu. Omwami Ssemwanga Siraj aga nti Ssemwanga Siraj okuva Juba, mbuuza waliwo olw'enfuna wuzo nemba nga naakagimaliriza bwe nti ekidumisi ky'omukka ne kijjirawo nengusiba nensibira ddala nekigenda nga kitowolokoka nga gufaanana ng'ogumpiseemu naye nga ndishyuwa nti nalookinze. Sheikh wuzo era mulwetya nze yali agala bafukirira okunaba mu ngalo ejjubba ne munnemesa nga Siraj Ssemwanga era nako kasomye wandibadde Ssemwanga nti nja kusooka kutumirako ku mwezi waffe bamuyita Kagame abeera South Africa. Bamuyita Brad Kagame Pretoria. Alhamdulillah. Watuula mwezi waffe oyo wa lulango nnyo alhamdulillah. Allah musaasire musajja. Tumutumiddeko nnyo. Amiina ya Rabbi. Kakati ekisookera ddala adde afune wuzo tasiba kwekuteeka ku kizibu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba la salata bi hadarati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Toyingira mu sola ng'emmere bagijjudde tojja concentrate ku kusala wadde okubanga ebyo sibi munda oyagala kufuluma obisibi ebibi ekimu ku bibi ebiyita mu maaso bema bega mazzi gakutaataaganya oga nti kamala okusaala obiswala yajjamu eggwe so okugenda omaliriza ebyo ogisaale ng'otebewatu wena tebenkera kituufu. Kati huyo agambye asibye bitwala toloka ate asibye yeekunya yeenyola eswala tegenda kutebenkera ddayo funuzo ne bw'ono osanga batudde essalaamu tewali buzibu okusinga okusala eswala nga tetebenkedde. Alhamdulillah. Atulize era tulabe ekituufu kiri nti ebibuuzo bingi tetuyinza kubimalayo katusemberere okuwunzika. Imam, ekiro kya Laylatul Qadri ekiro kyabirimu ekimu ekisooka kitandika ddi kyo ekiro ekya Laylatul Qadri? Ekyokubiri biki byoyinza otusibirira mu kiro ekyo ntandikirewa naddala oluvannyuma lwa taraweehi bw'oba ontandikira? Salatu tasbihi ngisaale yo ntuufu. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim nti inna anzalnahu fi laylatil qadri. Ekiro kyakumuka Imam. Ekiro kyabirimu ssatu kyetugendamu ekiwere kyode kyabirimu bbiri bitawaanya okubala. Abamu babibala bivansi bitawaanya okubala tusiba olunaku lwa 22 olwaleero bwe baazina magalibi tuba tutengedde ekyabirimu ssatu bwe tubibala. Kati ennaku 19 bwe twali tusiibye ekiro kye twali tugendamu kyekyali ekya20 mbufunze tusooka kiro ne tulyoka tusema emusana gw'ekiro ekyo tuli mu misana ga 22 ekiro kye twavuddemu kye kyabadde ekya22 ekiro kya leero kigenda kuba kya 23 emisana enkya lubeera olwa 23. Wasomye nnyo nja kubeeranga naawe insha Allah. Neyanza nnyo Imam. Kakati ekikulu ennyo mu 10 erisembayo mu hadithi nga wetunyumiza nti kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashra al-awakhir yalinga sallallahu alaihi wasallam yayingira mu 10 erisembayo shadda izara yasibanga ekimyu naye ekimyu kibategeeza si kusiba kyayi mu kiwatu kongera mu maanyi kugeresa nga buganda nti weesibeeze olumba togenda waseka kiti nyate nga kwebagamba wakanzu iwe lole yakasibye bbiri nsigirabangako kugeresa babageresa bugeresa weetegeke kyekitege yasibanga ekimyu amakulu yenywezanga yayongerangamu amaanyi mu kukola ibaada eyo njera yakugeresa ni olwarabu so sinti yafanga ekimyu nakimyumyula mu kiwatu sallallahu alaihi wasallam wa ayqaba ahlahu naye ate ekyo kyo si kugeresa yazukusanga bakyala be banonye jana
byenkuga byonsabye kiki tuba tukola yongera okukola ibada ezokusaba bakyala bo basaale n'abaana bw'oba mukyala haji mulemereeko mu lulimi lulungi mulina obwetaavu bungi obumanyi tulina okujja bana mu muzigo maskini tulina ebintu bingi Allah tujje emizigo ya rabbi wa ahya layla obudde obw'ekiro yabufulanga bulamu kubanga obudde bw'ekiro babufu ngikitwa twebase obudde bw'ekiro bufu naye mu 10 erisembayo obufulanga bulamu makulu yabeeranga atunula ng'ayitiriza ibada sallallahu alaihi wasallam n'okuyitiriza ekigambo ekigamba nti allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bw'obeera omu fa'fu anna bw'omubeera abangi ebyo bikubirizibwa nnyo okuva ng'ettalawo yewedde ne bw'obeera ng'okiddingana ng'oli awo allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ekigambo ekyo kyakiro kyokka n'emisana tewali buzibu n'emisana tewali buzibu naye mu biro bino ebisigadde 10 wandibadde osalako ekiro wekka n'olajanira mu nguwo nze kanti ate oŋŋambi kuza okusaba abantu bange nabo basaale balajanire mu buli muntu asale yekka tusale jama simbi n'okusalako wekka kubanga buli omwana n'ebyokunnyonnyolayo ndowooza imaamu ndaba nga nze mbyentegedde otutise ebbanja omwana ono abeerewo n'enkolagana ne Allah eyiye nga ye nga si byataata omwana akule ng'akimanyidde nti olinako ku musaalo n'obeera niko ne Allah wo omwana amanye nti naye ayinayo ensonga ze zayinza okutegeeza Allah nga zize kigambo nsaba Allah bitegeera swalatu tasabih erinayo linnya lyayo tasabih ffe tubadde tumanyi tasbih byonna bituufu ekisibu gireke n'ebirungi byonna bye baatusomesa yasukka okwawukana ku kibayita essala singa bakugamba nti omusajja yazimbye ennyumba erabika bungi waliwo ebikugira mu bwongo naye onotuukawo nga tekuli mabaati tekuli nzigi muga nti banga omusajja yazimbye ennyumba erabika eriwa wano kati salatu tasabihi yasukka okwawukana ku sola nga bwe zaakula olw'ekikula kyayo saala ziri endala ziri tonna zimalayo eziriko obujulizi obunywevu nyingi ati budde bwakiro imaamu esaalaero mpulira sinnamatira saala ezo ziringa nabbi sallallahu alaihi wasallam essola eza sunna enywevu tonatuuka ku bukota ate olumbagana eno etaliko obujulizi bunywevu saala zino zonna osooka omalayo zino yona ozimalayo ziragawo okyalina essola nyingi ezo ezikyakuli mu maaso saala ezo nshamu anyekera okutendereza Allah jalla jalaalu ebigambo shahada la ilaha illallah astaghfirullah wabyogerako omulundi ogwo nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar allahumma innaka afu ebigambo kimu kiri kyokka tetulina obujulizi nti nabbi yabyogeranga mu sala mulayini eyo webityo nga bitambula mu ramadani sebo buli luvannyuma lwa swala ffe wano buli lwe tumala okusaala bajjajja baffe bali bakimanyi basajja battu naye kati mu ensobi gye mwakola mwasindika abantu bagenda ne basoma ne badda nga basomye bajjajja baffe tebalina buzibu okusoma kwabwe kwali kukomaawo naye kalunsambulira bwava ffe kwe kuweereza abaana baffe ne bagenda ne basoma irimu ne badda ne batugamba ne tugana nga tebabisomye ate ffe tukkiriza tugamba nti ffe twakula tulaba bino waliwo ayinza okugenda mu ddwaliro nga musujja gwe gumuluma ne bamuwandiikira eddagala naga nti nze bino sinanja mbitwala nze nkolidde ku mululuuza simulabangako anti ffe birimu okunyooma totuyirimulirani faakalaba ffe twakula jjajja wange nsize natumbulya nomuga jjajja yanywa mululuuza bwonywa kati jjajja wange yo jjajja meeza eyalinga ngoma nange gye mbateeka ewange imam Laylatul Qadri kintu kiri awo kitemagana tukirinde nga kisala tekulane nabawubira kujambwa Laylatul Qadri wenagomira nti alhamdulillah njifunye erangira abiri era bajjajja baffe Allah basaasire kibali bamanyi era nga bagiteega ebweru wali bagirabe ng'eyitawo so kiro kirimu emikisa egitagambika edduwa singa ekusanga na ibada gy'okoleramu nga Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr olite naye so si nti eyitawo n'olengera ng'oyali eyitawo n'aga nti
najja ku nsaba Allah mpe kamulali nga mungi mbo musine gudira kamulali ebirimi lwaseerera yali ategeeza kyo yali ayina ebirimi bye yali alima yasaba ati kamulali yasaba mukamulali ebirimi bisekebwa kamulali taliiko ssente ate gwe yasabye ekyo si bwe kiri bajeje baffe obuyigizibwa bwali bwebwo era nga bwolaba ate ekyo layitukadi ekyo bakikkiriza n'abantu abasinga tebakyagirinda bweru. Imam waliwo abatukakasa nti nze ye agirabako omulaga nti gwali gumunyenye gulinga kibunoomu komedi tewali kiyitawo n'ekimu. Imam tewaliwo obubonero bwonna bwe tuyinza kulabira nti kyekino oba obubonero bwogerwa era butuyigirizibwa kuyinza okulabira nti leero tukadde lyabadde lya kiro kya leero ng'emaze kuggwa butera kulabika ng'ewedde mbalaba nti ekiro kyennyini kyogenda otunyola nti kirina obubonero bwe mba nsiriikirira ntunu neetegereze bubaamu ng'okuba nti temubaamu bbugumu mpewo okuba nti buba bukakkamu obubonero obumu buliko obujulizi obumu ate ne tekuliko obujulizi bateekawo buteeke tetuyinza buwa nnyo bantu naye ng'obukakkamu n'enjuba ku makya evaayo nga mpeweevu naye era mu mbeera yanze bukakkamu ng'obwekiro nga nzikakkamu n'otegeera nti yadde Lailatul Qadr biidhnihi tabaaraka nga tusaba byonna by'osabiramu inshallah nsajja okuba nti oyanukula giri waggulu. Amin. Ekikulu byonna kukola si kulaba bubonero biki ekikulu byonna kwerwanako muntu akkiriza nti ne bwe naba nsadde raka zange 3 mba ntajetinze myezi 10 okusukka ibada nja kuba nkoze ibada esinga ekoleddwa mu myezi 10 ibada zaffe ezisinga zakukola si kulaba kubanga bakuwania olusenyu Arafa oga nti ya Rabbi nituukayo ddi naye bw'otuukawo oyinza okuza tunatuuka mu lusenyu Arafa ogwawo n'ekigwo obuuza no bujube batugamba mu lusenyu tewali kaliwo n'ebiyinjayinja maskini rocks eziwe zityo bwakuwanira olusenyu Mina oga nti tufudde naye bw'otuuka oga nti bano sente zange leka badde zaweerera era nze ntutte emyaka mingi abantu Makka alhamdulillah omusajja omukulu omuyamuza nti tunatuuka ddi mu Arafa nemugaawe wano wetuli naye mulaba nga antunulira eriiso eriraga nti ndabika mulimba banga olusenyu lwa bbeeyi talabawo kya bbeeyi kyo omusana gubabeye ebbeeyi teri mu maaso ebyaffe si byakulaba bya feeling kumanya nti wano lendi Qur'an eyogerawo bweti ku Kaaba n'ototwala kifaananyi kyayo timagana eti n'otwala ki kumanya nti kino ekifo kya bbeeyi al-mashaa'iri al-muqaddasa waman yu'azzim sha'a'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub alhamdulillah kati ebintu bya Allah tabaaraka wa ta'ala ebbeeyi yabyo teri mu kulaba obulina nagifiiringa ku mutima nti wano wa bbeeyi wano wakulu wano waliwo empeera nyingi naye bw'ola olinda okulaba ojja viirayo kubanga ne Kaaba yennyini nga bagibikuddeko olugoye lwa black byuteyayo okugula ekikulu kyerikyo buuza nti bano kino kiki tuliko bwana naye nyiniyo wajagala yali asobola okugifuula kyo Allahu akbar tunatona bwenza gisanga walala naye wakulaga nti nze wange ebbeeyi seba nnyo mu kutemagana teba nnyo mu kutemagana okwo bbeeyi mutima gwo gufunye eki bwe guzze wano nga bwatugamba nti laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara ejjana bagijja mu kasikize ka muti si mu tails si mu halazo wotere zina fani wotere zina AC red carpet laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta Allah yatamaze osima bakkiriza bazze mu maaso g'omu kasikize k'omuti ne bawera akasikize nno k'omuti kayogerako k'omuti gwa ntende Allahu akbar teguba nesikize nga kya muti gwa mbe bwekiti gukobanga katone kagwe kati ekituufu muyino mulina kubiramu mulayini bweyo mutya nti Allahu akbar walillahi naye buli yajja n'awera awo tewali yavaawo nga Allah musiimye kati ebyo bintu era ngambira abavubuka kale sirinya nkunyonyi sinagenda kukunanka ne hoteri sinagirira muse nandibadde ebyo si bibebbeeyi abo bandibadde bajjawo ejjana mu kasikize k'omuti mbutuufu alhamdulillah inshallah saballa tusaasire atuwuliriza tetujja kusukkawo wano
nsaba Allah atusaasire Amin. Allah atumalire naddala atuje mu mbeera eno ey'akawuka coronavirus. Amin ya rabbi. Okujjukiza nti ekituufu kiri nti Ramadani edduse ago mazima twakagitandika juuzaawo kyenkakasa lwali lwakutaano twatandika ndowooza ejjuma ejjatu naatukyalawo Allahu akbar walillahi speedi Ramadani kwetambulidde ye speedi kwe tugendera mu kabuli. Allah sita ye speedi kwolumbira enkoowe ye speedi imaamu kwolumbira eryantonde eryantonde gye bazaala naye bwemba Allah ntutte erimba eri okumpi limbo eri okumpi speedi kwolumbira ebijja byammwe oba bwe bagenda okuziika yeno gyolabira Ramadani etambulirako buli lunaku kye lutegeeza. oyongera kusembera ku Allahu akbar. Imaamu Al-Ghazali n'atugamba nti entaana etuli mu maaso tetugiwa budde, edduniya etuli mu mugongo gye tuwa obudde. Edduniya emaze otuyitako etuli mu mugongo emyaka 34 gali eno mu mugongo gagenze kati ate kabuli eri maaso tuyita kutemwayo otunudde eri kyolaba osituka ogwamu bugwi oti la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت ورزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.